nga konvoyi y'omukungu etuuse. So motoka we zirabiseeko mpya nzibu 2023 model. So bano bamu ku bakuumi nga olengera awe nagambye security eri so tight, security eri gulugulu, security eri gulugulu, era nga omukulu Chuma kya Yesu tumulengera awo wamu n'aba security abalala. So president ali mwene motoka yennyini gye mulengera awo. Nga we nagambye security yo ya waggulu nnyo ya maanyi. Right, kakati nno gye buvuddeko bye mutaategedde nga Ugandan's opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa ennyo nga Bobi Wine era nga ye mukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform yakoze move eyeewuniikiriza eggwanga gw'omukwano gwange ali eyo ampuliriza, era kyemmanyi gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne administration ye bali mu kusattira. Olw'ensonga bino Robert Kyagulanyi Ssentamu byagenze maaso n'okukola si bya bulijjo era tebikoleka mutiitiizi. Era mwe abagenda maaso n'okubuuza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abannupo muzzaako ki, mwe abalina okwebuuza nti muzzaako ki, kubanga ekijja si muntu. Gavumenti yandisaanidde okubanga yeeraliikirira ku bikolwa ebigenda mu maaso era ebijja ne kifumbibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform. Njagala weebuuze ebibuuzo bano wammanga nti ffe tuzzaako ki? Ekibuuzo ekyo bangi bakibuuza naye ndowooza tekirina kuwerekerezebwa mukulembeze wa kibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nedda ebibuuzo ebyo biba birina kwolekebwa mmwe kennyininyini ababibuuza nti muzzaako ki, kubanga after all tugenda maaso n'okutunuulira ekigenda mu maaso eri omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bukyanga akwata kkubo kutalagga mitala w'amayanja era byagenda maaso n'okubanga akola era byagenze maaso n'okulagako bikanze era bitadde pressure eri gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne administration ye. Kakati nzikiriza ngende maaso n'okuttotola akawonvu n'akagga. Munnange gye tutubadde biseera ebiyise oluvannyuma ennyo tulabanga omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform bukyanga waŋŋanguka agenda mu exile. Tulabanga agenda maaso n'okubeera nga agenda maaso n'okusasayizinga activities ze ziyagenda maaso n'okutuukiriza. Jjukira yabagamba tali mu exile, eyo agenze kukolayo mirimu mitongole era ssaawa yonna mujja mulabanga akomyewo ku butaka. Era mmwe abagenda maaso n'okuwoza Robert Kyagulanyi Ssentamu yatiitirira mutiitiizi nnyo, yalaga akatengo n'awaŋŋanguka, yagenda kukwasaganya nsonga za nkyukakyuka era saa yonna yonna agenda maaso n'okubanga ali mu lugendo lwe olukomawo. Ekyo nno mmwe ababyogera bwe mutyo naye gavumenti yo weetudde etudde ku lukato egenda maaso n'okweraliikira olunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform lw'anaayabula ng'ajja mu ggwanga lyattu Uganda, kubanga saa yonna budde bonna tukkirize batugaane anaatera okuba nga atonnya ku butaka wano mu Uganda, anaatera okuba nga akomawo. Kakati nno ng'ennaku z'omwezi 11 2026 June omwaka guno gwennyini bwe tulimu, Robert Kyagulanyi Ssentamu yatravolinga n'agenda mu Toronto mu Canada era yagenda mu maaso n'atuuka ku airport ng'ennaku z'omwezi 11. Tujjukire bulungi ebyo tuyinza okuba twabimiisinga. Era yatravolinga okubeera ng'agenda kulabikako high profile mu diaspora mobilization tour eyagenda mu maaso mu Canada era yatendingibwa aba members ab'ekibiina kya National Unity Platform mu Canada. Tours ne activities ezaali zigenda mu maaso zaateeka kigambibwa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu byagenda maaso okwadressinga bannamawulire ba journalists bonna abaatendinga ku lunaku olwo. Ya issuing statements ezaali international nga zigenda maaso n'okuligadinga ku Uganda political matters, political landscape egenda maaso mu ggwanga Uganda era n'agenda maaso n'okwogera mu January wa 2026 mu general elections eyagenda maaso mu ggwanga ya Uganda, saako n'ebyo bigenda maaso
ebyokudetaininga ba members n'abawagizi ab'ekibiina kino ekya National Unity Platform mu ggwanga lyattu Uganda byonna yagenda maaso n'okubyaddressinga saako n'okuyimusa eddoboozi okubanja ba political prisoners ba members aba National Unity Platform n'abawagizi abaasibibwa obwemage nga tebalina kye babanjibwa ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oli ku Yugi Update TV nyongera okujjukiza gwatannatweyungako nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Egimu ku miramwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda maaso n'okwogerako amazima g'obuyinza yagenda maaso n'okwadressinga ebino wammanga era bino kitegeera nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yasavinga nga key speaker w'olunaku eri alina okwogera mu Toronto era mulaale ne yakubibwa ye yali omugenyi omulindirire. Ku sipiiki ye mu byeyogera yafokasinga nnyo ku pro-democracy era n'agenda maaso n'akyogerako nnyo n'agenda maaso n'okutangaaza ku kutyoboola kw'eddembe ly'obuntu human rights violations saako n'okudetaininga ba political saako ne obstacles ezigenda maaso n'okufeesingibwa ba opposition leaders ewaka. Ensonga zino yazoogerako nnyo era n'aziwa backbone n'amakinga sure nti nno ziri recognizingibwa eri ba foreigners basobole okuba nga bazitegeera kubanga munnange kimanye nti teri ajja mu buyinza nga tayambiddwako ba foreigners era bwe tuba tutunulira ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni yennyini tumuwabulwa mu kujja mu buyinza wano yamala kuyambibwako ba foreigners be baamukwata ku mukono. So kino ekintu tetuyinza kyewala. Uganda webanga eyagala enkyukakyuka tumanyiwo ow'okuddukira buli yagala okutwala obuyinza mmwe mutukkirikirize oba tugaane alina gy'addukira noono kennyini agirimu entebe kati obuyinza olutalo lwamulemerera yamanya ew'okuddukira nti nnyina kuddukira buwaŋŋanguse mmale okusaka ku maanyi ne ku buyambi. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu kyaliko ali ku mulamwa era Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa yayinza okunnyonnyola yayinza okuwa obuwonvu n'obugga obuli mu kikola Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakola eky'okugenda mu bazungu oba ekyokuwaŋŋanguka emitala w'amayanja anoonyeyo ku buyambi. Tiyabagamba nti yagenza kunoonya buyambi naye Mwami Yoweri Kaguta Museveni kino teyeetaaga na kimugamba yakimanyi bulungi kubanga bye bimu ku bye yakola mu biseera bye ng'agenda maaso n'okuseekinga for power. Oli ku Yugi Update TV mwe abali emitala w'amayanja nyongera obajjukizako nti ate nakuba ng'osubscribinga kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegatta wamu naffe tutambulire wamu. Anajja mu comment section yanguwako teekayo endowooza yo otangaze bannayuganda ku biki ebigenda mu maaso na biki byogera ku mukulembeze waffe ebikola byagenda mu maaso n'okukola emitala w'amayanja. Nawe anaatera okuba ng'osharinga kikole n'amaanyi nnyo kubanga ate kiyambako eddoboozi lyaffe libatadde mu comment section okubeera nga litambulira ddala buziba nnyo ne lisobola okuba nga organizingibwa abo bonnyini betwagala okuba nga lituukako. So sharinga, likinga, commentinga tukyagenda maaso nagambye doli ku Yugi Update TV nga kosinzidde okuba nga otuwuliriza bali ewaka mbalamusizaako nnyo nammwe siberabidde mwebale kubeerako ku mayingo ano. Kakati nno ba communities saako ne ba religious leaders bengeginze omukolo guno ogwaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 June 2026 bajja era bali dominant okusinzira nti nno nti Dominion Church International Toronto yasindika bannaddiini era ne beetabwa mu lukolo muno okwogerako eri abakulembeze mu Uganda mu Canada. Abannayuganda abakulembeze bonna bali mu Canada balina okujja babaweeyo ekigambo kyabwe. Wuliriza key purposes mu kukyalira Canada zaali ki? Ku diaspora mobilization eno Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakola yagala owulirize n'obwegendereza nkugambye nkyakutwala era nga tukyagenda mu maaso. Robert Kyagulanyi Ssentamu yafokasinga nnyo okukozesa yagala nnyo okukozesa international soil rob Global Human Rights Organization saako ne foreign government to address the allegation of electoral fraud and military interference in Uganda's democratic process. Inti Robert Kyagulanyi Ssentamu yafokasinga nnyo ku ddembe ly'abannayuganda erigenda maaso n'okutyoboolebwa. Abazungu bano basobole okulicognizinga human rights violation egenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda era balicognizinge ku nsonga eno.
yakitiikako nnyo essira, yakisimbako nnyo essira, era n'akalulu akaagenda mu maaso akaakozesebwa militale akalimu abamilitale amagye ebitongole ebikuumaddembe bimukwata mmundu ebyagenda mu maaso n'okuintafiyalinga mu kalulu akali mu 2026 general election kaalaga nti no demokrasiya teyaliiwo. Era n'ayagala okulaga nti twagala abeerewo democratic process ezigenda mu maaso ne zibeera zikolebwa mu ggwanga lyattu Uganda munnansi asobole okuba nga yeeyagalako. Teyakoma okwo, yagenda mu maaso n'okwogera n'okuteeka diplomatic pressure eri eggwanga erya Uganda naddala gavumenti ng'agenda ku international soil okurobinga human rights. Yayagala okuteekawo embeera eteeka gavumenti ya wano ku pressure obutagenda mu maaso nakutyoboola ddembe lya buntu. Era kino yakifokasingako nnyo kubanga y'ensonga emu eyali emututteyo eyali emututte Canada. Era yagenda mu maaso n'okuengaginga ba NUP leaders abengaginga mu North America Charter ne bamaintaininga international attention ku Ugandanese governance nti bafokasinga ennyo bateekewo tension nnyo ku bufuzi ebigenda mu maaso ku byobufuzi ebigenda mu maaso mu Uganda basobole okubeera nga bayimusa eddoboozi lyabwe okusobola okubaako ne bebayamba kuba eddoboozi eryo lya mugaso nnyo liyina okubaako ne bebayamba bannansi nga bagenda mu maaso n'okuyisibwa mu mbeera embiggwa. Mukwano gwange ali eyampuliriza kakati njagala nkuwe akatambi ka Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda mu maaso n'okuba nga awa speech ye mu diaspora nkulage biki bye yayogerako na biki bye yasimbako nnyo essira n'oluvannyuma tugenda kuba nga tweyongerayo. Wuliriza gwe mukwano gwange ali eyo gwe yasuba olunaku luno. Okay? As if that's not annoying enough, we lose 10 trillion shillings to corruption every year. That means every day, Museveni and these people, they still, because they're the chiefs of corruption, every day we lose 28 billion shillings of taxpayers' money to corruption. That's what happens. Okay? So imagine, in only 6 years, even at the current exaggerated cost, that money alone would have tarmacked all of Uganda's 21,000 kilometers of national road network. At least 3,000 kilometers every year. That is what that money is supposed to do. That is what that money can do. Abo bagayi buli mwaka babba network y'oluguudo namba. Like, it's serious, it's not a joke. If there was no corruption, in just 6 years, ekyo kyandibadde kyaggwadde nga tudda ku kirala. But they've been doing that for 37 years. Now you understand why we must remove the guy. You know, just imagine a perfect road network. It would change the economic fortunes of the country. Obusubuzi bwandibadde butambula bulungi, obusubula muogo ne bwoba omusubula oluwo omusobola omutuuze kabera mayiro bulungi nnyo. But these people are thieves. That's why Museveni must go now. It's very important that we understand that, comrades. For example, is it shocking that there are only 90,000 jobs on the job market, and then we have, you know, people, 700,000 people who join the job market every year. Emirimu gy'emitwalo mwenda buli mwaka job market eyingiza abantu emitwalo 7 in such a young country, Uganda. You know, but we've always argued it that if we had better investment plans, because I mean, the world is a global place. This alone would change fortunes for our people. If we had balanced opportunities, if we implement the same thing that would happen to Eddie Mutwe happened to him. That's why we want to fix it. Our country is rich. It is rich. We are very rich. But because some few people think they should build a monarchy, and therefore they are going to do that at the cost of the livelihood of
45 million people. That's why many of us take the risk. We know how risky it is. But we take it on because we know that if we inspire all of you, if we can charge all of you internationally, you here in Canada, those all over the globe, and most importantly back home, we can change things, guys. You can be remembered as the generation that said no to nonsense and changed it. There was a generation that changed Canada. There was a generation that changed America. There was a generation that brought the French Revolution that changed France forever. There's always been a generation. Joel Senyon has just said it, and I want to repeat it. Frantz Fanon said, every generation must discover its mission and then betray it or pursue it. You cannot pretend anymore that you don't know your mission. Chetukoze tubibabulidde mubimanyi munagana buganyi noya jago bakozesa abantu ba oppressor bamwe ne bajjeno mu diaspora ne babalimbalimba nga yabayitamu omanyi mwana mugagajja omanyi kwatayo zino. Can you imagine otunda chomanyi era you go back home and look yourself in the mirror and you say, am I really human? Am I normal? Whom are you? What are you? I tell you, Tusagananga to be serious. It's a very serious thing. You know, some of them Bantu Wakuru, they come to you, they're smart, purportedly moral, but saying something very immoral. Bringing people here, which people support the rape of your sisters, the castration of your brothers and sisters, because they say the truth. Kauma said, why should it be controversial? What is controversial about that? They don't steal from the poor. That is controversial. Huh? The truth becoming a crime, and you think that should be normal? It is not normal. So, brothers and sisters, while we say that here, the front line is in Uganda, and I must tell you today that back in Uganda we are headed for some tough days ahead. But I want to request you not to despair, not to give up. We are very grateful, of course, for the support that you've given so far in the struggle, and I want to encourage you to support more in very many different ways. We are heading for some tough times. You've all heard Tumusime Kasigazi, the IGP of police, you know, who is supposed to be an officer of the law, but is abusing the law, you know, stopping our activities using a police section that was nullified by the Constitutional Court. More and more and more. I want to request you to build a strong chapter. And not only a strong chapter, but a strong community. I am so glad that you people are behaving like we are already in power. You make me feel like I'm real president. Yes, it is our duty. What we want to do for our people when we are in power, where we can start doing it, let us do it. Be of help to other Ugandans. Show them what we can do as Ugandans. Receive them. Many of them are running away from death. Many of them are running away from abductions. Many of them are running away from the miserable economic situation back home. Receive them. Make them feel warm. Then encourage them to fight from here, but making sure it is home that benefits. Build a strong community, comrades, and don't allow that community to be infiltrated. Resist and isolate agents of oppression and murder back home. Do not relate with murderers. Preach to them what is good. But for those that have come to convert you from the good person to you are to the evil, resist them. You can. Many of them are going to come on taxpayers' money. The money that is supposed to build a hospital for your mother, for your auntie, for your sister who you left in Uganda, they're going to give it to somebody to come and bribe you here, so that you shut up. Not only you shutting up, but you shut up others, not to talk about the evil back home, so that you can remain a slave and your people can remain slaves forever. Resist those people. Don't allow them to infiltrate you.
If that is a role that you can play to protect this revolution, please play that role. Remember, this is war. This is war between good and evil. This is war between light and darkness. This is a war between freedom and oppression. It's a war. The only difference is that they come with guns and money. We only come with our bodies and the truth. But it's more powerful, because even if it's one man plus the truth, that is the majority. So I'm requesting you, brothers and sisters, play your part. Demonstrate, protest, put pressure. When they tear gas us, don't stop. When you see them pushing us around when we go back home, don't stop. When they arrest us, don't stop. Even when they kill some of us, please don't stop. Do not stop if you want to test in Uganda. Please don't stop. Thank you very much for listening to me, ladies and gentlemen. Yes, kakati muwulidde ebyava mu Toronto mu Canada. Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform byagenda maaso n'okubeera ng'ayogera kuvumirira ku ddembe ly'obuntu, ate n'agenda n'ayogera ne ku gavumenti ebikola byayo byegenda maaso n'okukola ku bannayuganda, obbatuntuza, obbakuba, obbasiba, obbadetaininga, obutassaamu demokrasiya, obutassaamu ddembe lya buntu kitiibwa, n'ebitongole byennyini byateekawo ebiyinza okuba nga birwanira eddembe ly'obuntu, nabyo kennyini ye mwennyini tabissaamu kitiibwa. Kati ezo ensonga zimu ku zaayiro ziruma Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga eggwanga Uganda lifiiriddwako ng'eggwanga eririmu demokrasiya, naye nga in actual sense demokrasiya gwe tugamba nti no mwali taliimu. Ddala ekituufu kiri nti Uganda demokrasiya taliimu. Kakati ebigambo bingi ebifaanaganako bwe bityo Robert Kyagulanyi Ssentamu byazze ayogera, era si gwe mulundi gwe ogusoose okuvaayo ku nsonga nga zino. Azze ayogera bwe tuba nga tujja twetegereza advocates ze zazaakola, afokasinze nnyo mu kulwanirira omuntu wa wansi, gwe munnayuganda osobole okubeera ng'ofuna justice mu byonna by'okola. Si buli ajja nti agenda maaso n'okubeera ng'akulwanirira, nedda. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu ayagala kulaba ng'ofuna obwenkanya, nti obuyinza Uganda ereme kufugirwa bantu ba lubatu, era ekyajja akyogera. Era nga bagamba mwe bannayuganda emuteerwaneko mugenda sigala nga mujeezebwa. Era nga bagamba nti mmwe bannayuganda mwe muyina osooka okusituka, okulaga embeera, okulaga nti no mukooye. Abasajja bano abazungu bwe banaabeera nga banaabayambako, mwe muyina osooka okusituka ne mulaga embeera nti mugikooye, muli bakoowu, mwekyawakyawadda, ne basobola okuba nga nabo bajja babakwatirako ku ekyo kye mwakoowa. Naye mmwe obutasituka, tewali kabonero kajja kulaga basajja nti eggwanga lino kyayika likooye nakyemalira ono. Abazungu bagenda maaso n'okubasibako Mwami Yoweri Kaguta Museveni. So singa bannayuganda nammwe mwavaayo ne mwekemba ne mutandika okukolera wamu obukuyege, nga gavumenti eno mwagimala dda eggobe mu kibya, nga mwagivuunika dda. Era singa bannankyukakyuka, enkyukakyuka mwagirabako dda, naye kaakati tewali ngeri ki gye tuyinza kugamba nti no tukireimingira enkyukakyuka nga naffe kennyini nti tusobola kwerwanirira. Bannayuganda tetulicognizinga nnyo bizibu by'abantu balala nga byaffe. Tetumanyi kulwanirira justice. Ffe kennyini eddembe lyaffe tetusobola dyerwanirira. Wabula twogera nnyo ddala okusinga okulwanirira n'oteekawo ebikolwa ebiprotectinga ebyaffe. Kyokka wavaayo omuntu agenda maaso n'okwagala obbalwanirira ate ne mumunafuya nnyo nga mulaga nti kyaliko kifu, nti era mmwe abali ku mulamwa. Mumulaga kyaliko kifu, era bo be bamu, Bobi Wine ne Museveni be bamu. Kati eno mubeera ku ekyo ne mubeera so frustrated, n'abadde atandisewo okubanga alaba amazima. Ne bamusaanikira n'ebigambo 2-3 n'abanga amazima agavaako. Waliwo baganda bammwe bali mu diaspora tebasobola na kulinnya kigere kyabwe ku ttaka lya Uganda, balina nkyukakyuka bwerijja. Abogena balwanirira otya?
ebintu ebimu bwe biyinza okuba tebikulya naye nga ku balala munnange bulamu. Oba nga walidde ekyeggulo si buli muntu nti nno yalidde. Eyo kye njagala omanye. Tandika okwegeraageranya obulamu bw'abantu abalala ng'obubwo. Ogambe nti singa nkola kino weekiti kirina ekiyambira eggwanga. Kikyengattako ku ggwanga. Biki bye nkola ebiyinza okujuna eggwanga lyange? Mu byafaayo nze kye mmanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye musajja asobola okufiirwa buli kimu ekikye. Yasobola okufiirwa obugagga bwe bwonna naye nga mu ngeri ki ng'agenda mu maaso n'okulwanirira ffe abatumbaavu abatamanyi ki kigenda mu maaso mu Uganda. Nti we yabayo oli nawe ajja n'atuttamu omuntu tusigala tutunula wecce tetunyega tetujjaayo njala zaffe. Kati tulaba Bannayuganda ddala ba Central People bagenda mu maaso n'okugobebwa ku mataka, babbibwa, basendebwa, be bokka batalina waabwe mu nsi ate nga mwe baasangawo wano. Naye musirise buli muntu alinda kulaba nga munne kimutuuseeko. Alinda kulaba nga kimutuuseeko waayimuka n'akaaba buzigaziga. Naye ate tamanyi nti no prevention is better than cure. Nti singa preventing ekintu kino nga tekinnatuuka wuwe ng'akirabye kikyali ewa neighbor kiba kimuyambako nnyo kinene nnyo. So nebuuza nti Bannayuganda endowooza eyo temugiina era nennyongera okutya Bannayuganda. Ti Munnayuganda waba tasobola kulwanirira munne ye olaba kennyini tasobola kwerwanirira. Mulowooza eggwanga lino linaakyuka? Mubadde n'omukisa bukyanga akalulu kaggwa. Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform balaba ng'agenda ku Haidi, ng'agenda mu buwaŋŋanguse nga yeekweka. Yamala emyezi 2 ng'ali waka ng'aliira ku nsiko. Gavumenti neekola kyonna ekisoboka. Gavumenti nedeployinga omuwanvu n'omumpi. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akulaga nti ali gumita akisigadde akyayimirira ku nsonga ze. Yayagala obbalagako nti nno temuli so intelligent nga ye mulowooza. Era ng'asindika message Bannayuganda mulekerawo okutiitiira. Kye musuubira kye bali si bwe bali. Era n'ayongera obbakakasa nti yayambibwako ab'ebyokwerinda okumala egyo emyezi 2. Message yali hidden in ngeringa ebalage bagamba nti bannammwe abamu abasirikale bali nammwe tebasobola kwesowolayo kuvaayo. Balindiridde mu akaseera konna mubalage ekyokkola. Tebayinza kusituka nga mmwe bannansi mulemeddwa. Bwe bwalinga obubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abasindikira. Gavumenti bukyanga ejja mu buyinza mu 1986 naye tefunangako kompyuta ali serious ayinza kwagala mutwalako obukulembeze. Era takirootangako ng'obukulembeze bubavudde mu ngalo. Kakati era bakiraba nti saa yonna bugenda baprotectinga nnyo, bateekawo measures, bagondera buli muzungu kyabagamba okukola bakigondera nnyo. Ku extent nti basobola n'okusengula munnansi bateekewo abagwira. Nti babagondera nnyo kubanga bakimanyi bayinza okujja bajja mu buyinza. N'ekyo gwe Munnayuganda tekikulobera kulwanirira ddembe lyo. Tekikulobera kulwanirira butuuze bwo na bwibyo. Tulira sekita zonna zikolera kati omuntu ogwo omu ziri ku mission emu mukuume nakyemalira ng'ali mu buyinza. Ebirala byonna neemukola abalala neemutta naye azirunga azali mu buyinza bo kye basimbyeko essira era kye bafokasinzeeko. Naye kyewuunyisa okuba nga Bannayuganda era mmwe mwekka abatalaba nsonga eno ng'egenda mu maaso. Robert Kyagulanyi Ssentamu akoze kyakoze. Sanctions tuzirabe bazibakubye babataddeko envumbo. Ebyo byonna bigenda maaso n'okuweakeninga gavumenti. Nti bagisalako ku provisions. Foreign aids gwe badde babawa bamusalako. Ebyo byonna byongera okunafuya ki gavumenti. Kati Munnayuganda ng'ofunye omukisa nga guno omwagaanya ukozese weeko kye weetuukirako osobole okutemera empende empya ezigenda okuganyulwa ezigenda okuyambako okuganyulwa mu ggwanga eppya ly'onooba ogenzeemu.
ya Uganda. Nyongera okujjukiza nti oli ku Yugi Updates TV kosinzo bango otuuliriza bwe natana tuyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otwegatako. Njagala obatwala mu katambi kano n'oluvannyuma tuyongereko nti ebigambo Robert bye yayogedde Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine era nga ye mukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform. Bino yali yabyogera dda si gwe gusoose. Yali yayogera dda ebigambo bino abadde addamu bidde nga biriwa wuliriza wano n'oluvannyuma tuneeyongerayo. Njagala owulirize tuba tetwerwanyeeko tebajja tuyamba bano abazungu tulina okwerwanako balina kulaba ng'omuntu tumuwunzika nabo ne balyoka bajja batwegattako. So omulimu ogusinga gwaffe of course mukola omulimu gw'amaanyi mwabeekalakasa eno okubateeka ku nninga gana amawanga agakolagana ne Uganda mugateeka ku nninga gakole ekituufu. So ebimu tubikolera Uganda naye ate ebimu kituyamba nnyo bwe mubikolera eno kuba kiba kitugondezaako n'amaloboozi gamu baba bagawulira. So omulimu gw'okulwanira eddembe lyaffe guli ku fronts bbiri oba olyawo isukkaawo guli ku front e Uganda ne guli ne ku front ey'eno e Bulaaya ate nga front e Bulaaya mwe mulina loolu nene. Kiwa ayogedde ebigambo bingi ebimu bye twewuliriddeko nga mu bigambo byonna by'ayogedde temulimu bwa selfish. Ayogedde ebigambo byonna ng'agenda mu maaso n'okuba nga alaga Uganda bannayuganda ki ekituufu kye musaanidde okukola nti singa temufaayo nnyo kwerwanirira teri agenda kuvaayo kubalwanirira. Byonna abikoze kuva mu kampeyini agenze maaso n'okwexposinga abasajja newankubadde bannayuganda temubitutte nga byamakulu. Embeera yonna eyeetaagisa okwexposinga abasajja bano agikoze okubalaga nti nno demokulasiya gwe musuubira ali ne mu Uganda tabangako yadde mu Uganda. Abalaze nti demokulasiya gwe musuubira nti ali mu Uganda tabangako yadde mu Uganda. Ate bannayuganda bonna batunuulira ekigenda mu maaso balowooza demokulasiya kyolaba Ibrahim Traore yasoose n'agamba nti mumanyi demokulasi mumwerabire kiyabamalidde budde yabagambye okulonda mu kuveeko ne demokulasiya mumwerabire kubanga amanyi omuzungu mwagenda okuyita asobole okufunzafunza bannansi bano. Ye kati ekintu kyaliko ayagala atambuze eggwanga lino nga bwe liteekeddwa okutambula abakolere byonna byasaanidde okuba nga abakolera eggwanga ligende mu maaso bannansi beeyagalire mu ggwanga tayagala kuzza mu ggwanga lye mabega. Omukono gwalitaddeko ogw'ekyuma ayagala akontinuwinge nagwo ng'eggwanga lye ligenda mu maaso. Yakamalako tannaweza na myaka 5 mu buyinza kyokka ono waffe yakamalako emyaka 4 akugamba akyafikisinga bintu era akyabitereeza. Bintu ki byakyatereeza omukulembeze amaze emyaka 40 mu buyinza. Kati abagamba mu kino ekisanja musimanyi no siriipu mwagenda okuba nga akolera ebintu bino byonna. Ddala kisanja bannayuganda era bakitumye no sleep kubanga kye kisanja kibasoose okulaba bannayuganda nga tebalina we beegeka luba ng'amaka gaabwe gonna gasaanyiziddwayo gavumenti nga ne bizinesi z'abantu zisuuliddwa wansi. Olwedde tuli mu kukaaba ekonomi eri wansi. Bannayuganda tebalina mirimu kyokka ne gye beetondeddewo egyabwe emitono otandise okuba nga ogiwuuzuumya. Emirimu gikulemye otandikawo, factories zikulemye otandikawo, companies zikulemye okuteekawo okusobola oprovidingira bannayuganda business opportunity, job opportunities. Wakiri babeeko nekibeekolera niyo omuntu n'ayiiya n'akola ka business ke gwe n'omulaga muno tekasaanidde era tekali ku mutindo naye nga kubadde kekadde kakuwa omusolo gwagenda mu maaso n'okuba nga okwogerera era n'omusendawo. So ekintu ekyo twongera okukivumirira nti kya bulabe nnyo ddala. Ng'oli ku Yugi Updates TV kosinziro bango otuwuliriza nyongera okujjukiza nti gwe atannakuba nga otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko
naawe ojja kubeera nga otwegattako. Embeera ya bunkenke essaawa zino eri omukulembeze wa National Resistance Movement okuba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yalabikiddeko mu Toronto mu Canada. Ogenda maaso n'okwexposinga nakyemalira ne gavumenti ye n'administration ye. Bye tusuubira ebijja okuva eyo zijja kubeera sanctions. Naye era waakiri nga eggwanga litegedde ekigenda maaso mu ggwanga kubanga Museveni yali yasiba akatambaala ku bannansi b'amawanga ag'ebunaayira era n'abalowoozesa nti no wano mu Uganda demokrasiya waali era akola. Naye ng'ekituufu wano tetulinawo demokrasiya. Yasimbawo ekifaananyi ekya demokrasiya nti yabawa ebbeetu ery'okulonda, buli muntu n'akuba ne kampeyini. Naye nga baagenda maaso n'okukampeyinga nabo yabagula dda, yabawaawa dda ssente. Era nga ministries ezigenda maaso n'okukwasaganya omulimu gw'ebyokulonda kutandikira ddala ku kitongole ekya Electoral Commission kikulibwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni era yalonda Simon Byabakama. Ne tudda ku kitongole eky'essiga eddamuzi era yennyini yamulonda. Kati gwe ki ky'osuubira? Osuubira okuba nga Munnayuganda asuubira ofuna emirembe ku bigenda mu maaso mu gavumenti mu administration eno ne sisitimu eno nga bw'ebadde etambula. Kyagenda mu maaso n'okukola tukiraba nga kikolako. Sanctions zikula ziruma. Teziruma ku ggwanga lya Uganda lyokka wabula n'erya Rwanda. Ate bo ba Rwanda ab'e Rwanda bagenze maaso n'okunafuwa. Kubanga US yagenze maaso n'okusala. US yagenze maaso n'okwongerako sanctions ggwanga erya Rwanda. Eyo information tugenda kuba nga tugibafulumiza olunaku olw'enkya. Amawulire ge munaalaba olunaku olw'enkya information gye tujja okuba nga tubawaga. Omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nyongera okujjukiza nti oli ku Yugi Update TV k'osinzira oba ng'otuwuliriza. Yes, nga bulijjo tunatera okuba nga tukomekkereza essaawa zaffe ez'akamalirizo. Asuubiza ne mbagamba abawaayo obudde bwammwe mujja mu comment section yakutwala omwaganya nange ogenda mu maaso n'okubeera nga recognizinga eggwanga lisobole okuba nga libategeera muteekayo endowooza zammwe. Ngenda mu maaso n'okuba nga mbatumirako wano mpolampola nga bulijjo. Ani gwe tuba tusookerako olwaleero? Richard Saache webale kubeerako obubaka bwo tubulabye. Nasiba naye webale kubeerako. Sekitooleko Joseph bale kubeerako. Sekitooleko Joseph. Katon 187 webale kubeerako. Ramadhan 7602 webale kubeerako obubaka bwo tubulabye. Sophie Sopra webale kubeerako obubaka bwo tubulabye. Sophie Sofra. Kansiime Florence webale obubaka bwo tubufunye. Lwanga Charles webale kuteekayo endowooza yo naawe obubaka bwo tubufunye. Lwanga Charles. Nannyunja Beatrice gwe ng'obusungu olina bungi ku nsonga ezigenda mu DRC. Obusungu olina bungi, jangu otuwe endowooza yo. Tosunguwala busunguwazo, tutangaaze ki kye tubuzeemu kaawo, eki kye tumiisinga gwe abeerayo awangaalirayo. Nannyunja Kansiime Florence gwe nakumaze dda bannange. Lwanga Charles naawe nakumaze. Namanda Rehema webale naye kubeerako. Yabbasoma egende nti gye muli mu nsi. Victoria Nasuubuga naye webale kubeerako. Bategedde abeewaka nti gy'oli okyali mulamu okyassa yegezi kyakubira endo. Ibra Kakensa webale kubeerako. Nakalanzi Fatuma naawe
Ansomeyo nga basatu n'oluvannyuma tunzike olunaku olwaleero. Nantimba Mariam Byekwaso, weebale kubeerako. Thank you Ugandans, we are so proud of you. Okay. Mambo Kerry, weebale kubeerako. Mambo Kerry. Akron naye bale kubeerako. Munzikiriza olunaku olwaleero tukiwunzikiraawo. Mbaagaliza olunaku olungi gwe atannaba kuba nga otweyungako, era nnyongeza okujjukiza nti kirya wansi waliwo ekigambo subscribe okikooneko obeere nga otwegattako. Abanajja mu kusharinga mbaanirizaako nnyo musharinga eddoboozi lyaffe lisobole okuba nga lituuka wala. Mbaagaliza olunaku olulungi, mikwano gyange mweraba.